Olwaleero ebyokwerinda biteekeddwamu nnyo amaanyi ku kkooti enkulu wano mu Kampala. Abateeberezebwa okutega bbomu ezatta abantu abaali balaba omupiira e Kabalagala ne Lugogo babadde balina okukomezebwawo mu kkooti olwaleero. Joan Kagezi kati omugenzi ng'ono yattiddwa olunaku lw'eggulo yabadde omuwabi wa gavumenti omukulu mu musango guno. Abaserikale okuva mu kitongole ekirwanyisa obutujju ekya Anti-Terrorism Squad bakedde kuyibwa ku kkooti enkulu okulaba ng'ebyokulinda biba binywevu. Balabiddwako nga baweebwa ebiragiro okuva mu bakulu baabwe okulaba nga tewali muwatwa gwonna guweebwa bantu bakyamu. Kyokka bwe ziweza essaawa 4 abaserikale balabiddwako nga baamuka poliisi kyokka ng'ensonga ebaviiriddeko okuggibwawo ebadde temanyiddwa. Mu kkooti mubadde mulina okuwulirwa omusango guno bannamateeka baabawawabirwa babadde bali bulindaala. Omwogezi w'essiga Eddamuzi Elias Kisawuzi avuddeyo n'atangaza ku nsonga eno. Omuwaabi wa gavumenti abadde mu musango guno omukulu yattiddwa akawungeezi k'eggulu. Kino nga tekisobozesa kugenda mu maaso n'omusango era twabadde tumaze okuweereza amawulire eri ab'amakomera obutaleeta basibe. Kisawuzi agamba nti ekitongole ekiramuzi wamu ne ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti balina okusooka okwetereza oluvannyuma lw'ebyo ebyaguddewo. Wagenda kubeerawo olunaku olugendo okuweebwa mu bwangu okulaba nti omusango guno guddamu, kubanga n'oludda luli oluwaabi lulina okweteekateeka kakati okufuna omuntu anadda mu bigere bya Joan. Okuttibwa kwa Joan Kagezi essiga Eddamuzi ligamba nti kibawadde ekyokuyiga. Tulina okulaba nti twongeramu obukuumi, kulaba si bukuumi ku balamuzi oba abaofiisa baffe oba abakozi gye bakolera nga mu makooti oba ne mu ofiisi naye n'ewaka gye basula. Mu kiseera kino poliisi wamu n'abakulu okuva mu ssiga Eddamuzi bali mu kutema mpenda ku ngeri y'okunywezamu ebyokwerinda eri abalamuzi ssaako abakozi okuva mu ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti. Kikkaanyiziddwako nga kkooti ezisinga obungi ebyokwerinda byazo bwe bigenda okunywezebwa. Eri High Court e Kampala ne ku International Criminal Division oba ewazisibwa emisango naddala egy'omu ntalo oba egy'obutujju Kololo ne Anti-Corruption Division naye tujja kwongerayo obukuumi ne Nakawa era ne mu kkooti ento eya Buganda. Essiga Eddamuzi buli mwaka lifuna obuwumbi 52 nga zino ze zikozesebwa okuddukanya emirimu egy'enjawulo kyokka singa ekiteeso eky'okwongera ku muwendo gw'abasirikale k'okugula ebyuma eby'omulembe ebyokwerinda kiteekebwa mu nkola embalirira eno yandyeyongera okulinnya. Julius Senkandwa, NTV.